Saga panga de banga dene ku kibuli okonga mulaba era namulaba nga akola mu Greenland nga azimba ebizimbe era mbadde mumanyi nnyo ng'omusajja omuwagizi w'NRM naye mu nsi muno tembaamu kipya gw'olaba ekipya gy'olwe nategedde nti ate yali muyeekera ekyo nakyo kirimu ebyo ebyewuunyisa nti ebbanga lyemulabidde emyaka nga 3 ate ekyo saakimumanyaako naye Marehemu Abasi kyensinga okuba nti lwaki tubadde tukwatagana abadde mwerufu ng'omutima gwe teguliimu vuunya ng'ekintu bwakiwulira bwakyogera era abasinga nga bamuyita naamwatulira nga tasobola kukwenya mukulu we Profesa Katerega agambye nti abadde atunuza bukambwe mazima abadde musajja mukambwe tuleme kubikkirira obukambwe si kibi abantu baffe beetaagira ddala abantu bakambwe ababagambako ng'era ye bw'okyogana muhadhara ng'eno ng'amangu ago akubuulira ensobi yo bw'aba alinawo obuyinza nkugamba tuula si bye byatuleese abakuntu bwe bato tubeetaaga nnyo mu ggwanga lyaffe lino Uganda kubanga abantu abamu bannanfuusi ayogera kino ng'ategeeza kiri ate bw'avaawo n'agenda atemerera munne ekigambo ekinene. Marehemu Abasi Kasagga tabadde bw'atyo abadde mwerufu ng'ensonga nga bw'agiraba bw'agiteekawo. Kkirize mbakubagize abantu b'e Butambala olw'okuviibwako Abasi Kasagga. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saba Allah tabaraka wa ta'ala ebyatawaana ku Haji Kasagga Mungu abeerenga amuddiramu. Wanga eyo y'empologoma mu mpologoma zonna. Nze nsingako katono mu mpologoma naye ate ono nange ampitirirako oluusi. N'olwekyo tuli mu kubonabona kungi tusaana okusaasira mulangira mukwano gwaffe kati oyo ye empologoma yo egenze twagala tulondeyo endala enekubeera okumpi ng'omusajja ono bw'abadde kulwaba empologoma bonna ndowooza kati nebwekomaawo mukitegedde tetufiiriddwa omusajja omulungi mu famire
tewali atamutya omutunuulya butunuulizi n'otandika okumutya ng'ate tannakuvuma tannakola ki naye bwanyiga ku liiso oyagala kudduka ate oluusi nga wankisaasinga kati ne bwentema alhamdulillah. Okugenda kwa taata essaawa zino tubadde kikyali kizibu nnyo okukkiriza naye Mungu atugumye. Njagala otwala omukisa guno okwebaza bamaseeka abaasuzeewo ekiro kya jjo nga basomesa abantu ku lwa mukadde waffe. Era ntwala omukisa okwebaza akakiiko akateesiteesi nga kakulemberwa Haji Ishaq Ngobya, Haji Yasin, mwebale nnyo omulimu gwe mukoze. Njagala okubagiza abantu b'e Butambala ne Uganda yonna. Haji Kasagga abadde abaagala nnyo, bingi byogeddwa sijja biddamu, naye nga mu kubasakira abadde nnamba emu. Nja kwebaza abantu bonna abakutte mu nsawo ne batuwa essente. Ssebo Mbuga essente bazituwadde era ezinaafikawo tujja zirekera famire naye temuzinona bannange z'abafiirwa. wattaquu yawma turja'uuna fiihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. tuyamba abaana ba Kasagga temugenda mu mawulire nga mulwanira ebintu bya kitammwe, mukole ebyammwe, mwongereza ku empaya ya Kasagga. Allah jalla jalaaluhu abafuula abantu abamanyi, mujja kula, mujja kuba bakitiibwa. Tusaba Allah jalla jalaaluhu abakuze ate abajjamu efitina eyinza obayingirira nga Kasagga afudde. Haji Kasagga agenze abuuziza ati akati akakwasizzaani, abuuza ayinza okubaga naye kugoma bakakwasizza naye tabayinza bakakwasizza. Era tugenderere nnyo ebintu bye tukola nga tukyali balamu ku nsi kuno. Tugenderere nnyo. Edduliya ejja kutusibulira bwereere. Mubeere wa kitiibwa, mubeere w'amaanyi, mubeere wa ngeri ki, ffenna tujja kugenda. Ekitwawula enjawulo yokka eriwo saawa ki gwe gy'ogenda. Ddala kaakati bw'oli wano weekakasa senga Munyazi Mungu akutwalira wano jja n'ogisuubidde oba togisuubidde. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sabo Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi, Deputy Supreme Mufti, Vice Chairman w'ekibiina ekiri mu buyinza Alhaji Moses Kigongo, Deputy Katikkiro, Deputy Speaker, abakungu mwenna okuva e Mengo, ab'ebitiibwa mwenna, bakadde baffe bamashekhe, abakungu bazze abali wano, bahaji ne bahajjata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twala omukisa guno okubagiza abantu ba Katonda mwenna kitalo okuviibwako omwagala waffe, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ffenna tumanyi nti okufa si tteeka, kubanga amateeka tugamenya. Okufa kya butonde, ti buli muntu yenna alina okukombezebwa kufa. Wadde tukimanyi
naye buli okufa lwe kujja buli omu ate kumuleka nga alinga afunye ekigenyi. Twebaza Allah olw'obulamu n'obusobozi bwawadde marehum Haji Abbas Kasagga. Emirimu gya Haji Abbas Kasagga bagyogedde, ffenna tulina kugikakasa bukakasa nti gyegyo. Abadde musajja mukulembeze nga ssentebe b'amatwale mu ggwanga lyonna, abadde munnabyabufuzi, abadde omusajja omukozi, era nga mu bantu wano abasinze okufiirwa be bakulembeze bamasheeke baffe mu kitundu kino, kubanga abaddemu mu kubasakira buli kaseera. Twebaza Allah emirimu egyo gyamusobozesezza, era abadde muwagizi nnyo mu ofiisi ya Supreme Mufti, era ffenna tumwenyumirizaamu olw'emirimu egyo emirungi gy'akoze. Marehemu Abbas Kasagga pangadde ebbanga ddene ku Kibuli okwo nga mulaba, era namulaba nga akola mu Greenland ng'azimba ebizimbe, era mbadde mumanyi nnyo ng'omusajja omuwagizi w'NRM. Naye mu nsi muno temubaamu kipya, gw'olaba ekipya gy'olwe nategedde nti ate yali muyeekera. Ekyo nakyo kirimu ebyo ebyewuunyisa nti ebbanga lyemulabidde emyaka nga 3 ate ekyo saakimumanyaako, wadde abadde nfanfe wange nnyo nga mbeera ku lusegere. Simanyi oba baali bamudiployinze, naye ekirungi ndi mwerufu, tewaliwo kipya kyadde asobola kuba nga anjogerako. Naye marehemu Abbas kyensinga okuba nti lwaki tubadde tukwatagana, abadde mwerufu, ng'omutima gwe teguliimu vuunya, ng'ekintu bw'akiwulira bw'akyogera, era abasinga nga bamuyita naamwatulira, nga tasobola kukwenyakwenya. Mukulu we Profesa Katerega agambye nti abadde atunuza bugambo. Mazima abadde musajja mukambwe, tuleme kubikkirira. Obukambwe si kibi, abantu baffe beetaagira ddala abantu bakambwe ababagambako, ng'era ye bw'okyoganibwa muhadhara ng'eno ng'amangu ago akubuulira ensobi yo, bw'aba alinawo obuyinza nkugamba tuula si bye byatuleese. Abakuntu bwe batyo tubeetaaga nnyo mu ggwanga lyaffe lino Uganda, kubanga abantu abamu bannanfuusi, ayogera kino ng'ategeeza kiri, ate bw'avaawo n'agenda atemerera munne ekigambo ekinene. Marehemu Abbas Kasagga tabadde bw'atyo, abadde mwerufu, ng'ensonga nga bw'agiraba bw'agiteekawo, era abadde munnange nnyo nga yatera okumbuulira ebifa gye sibadde, era ng'ayinza okudda n'akugamba tewadde muhadhara eno kasajja ne koogera ebitategeerekeka n'enkabaagirawo awo mu lwatu, era ne mugamba nti wakoze bulungi, n'omulundi omulala okabaaganga. Kati yoyo omusajja gwe nfiiriddwa, buli omu Allah amuwa ekikye. Supreme Mufti avuddewo n'alongerawo adda mu kifo, naye nze kijja kuntwalira emyaka n'ebisiibo ate okufuna anaddawo mu Kyakasagga ayinza okunkolera omulimu nga ye waabadde agukola. Naye tusaba Allah ti byonna byasobya abe nga abimusonyiwa, era mube nga amummuza mirembe. Kimu kyokka kye nafunye nga marehemu ono agenze, abadde Kibuli nakyogedde mu nzikirize nkiddemu, twasanze okusoomoozebwa kw'ensaba abasiraamu oba bannayuganda mu Uganda yonna. Ensonga eno tugitereeza olwaleero, va wano obudde buke ng'omaze ogitereeza. Kigambo ky'okuba nti abantu temulaama, mutuleetedde ebizibu bingi. Marehemu yavudde mu nsi, aba Brotherhood ne bajja tiwange omanye ekiraamo kye gye kiri, ne mbagamba mbadde nakibuuzamu, ate lwaki mukimbuuza? Tinaffe tetukirina. Ttiimu eno gye basitudde Bayasini n'abalala ne tubeera mu buzibu, ne nkubira looya gwe nkakasa nti munne mutabani we Kanso Hanan ne mugaaga olina okuba nga olina eddaame lya Haji Abbas. Yaŋŋambye nti nkukakasa mirundi mingi nkimugambye, naye nga gwe oli mutabani wange ogira olindako, kati nkakasa tikiriiyo. Nsaba abantu mumanye omugaso oguli mu kuteeka by'oyagala ng'ovudde mu dduniya
mu buwandiike. Bwe munaagaana okukola ekintu kino abatalina kufuna mugabo mu mpya zammwe be bagenda obbashikira, kuba bijja kunaanuuka bigende mu mbuga z'amateeka. Bano abaasoma amateeka buli kaseera bawuza adjournment nga bo bateekayo invoice nga beefunira ssente. Mbasaba ekintu kino bw'oba olina swahabawo mubuuze nga tebunnakya kyeddaame lyo liri luddawa. Bw'aba tannalikola olikole ate ofune kopi oziwa abantu abawera. Naye bwe mutaakikole muleeta eddala obuzibu okusika emiguwa egiteetaagisa. Sibagambye nti mbiwandiikire wano mugira musirikako malirize, naye bwe tunaava wano nga musobola okuba nga mukola ki nga mbiwandiika. Buli lw'otakiteekamu n'otateekako obuvunaanyizibwa nti gundi yalina obuvunaanyizibwa mu luggya lwange, akasajja akadde kasinga okubaako effitina ate kajja kujjaawo keefuulemmo nga ke kasalawo mu luggya lwo, naye ng'obadde mulamu nga kakkaabya akayirigombe, kubanga abo bonna ffenna tubalina. Naye bw'oba ogambye nti fulaani yalina obuyinza obusembayo, ne bwe kanajja ng'oli obuyinza wabumuwa, ayinza okukaga nti gundi ogira oddako ebbali, wano ebyawano nze mbisalawo. Saba nnyo ensonga eno tugiwulirize era tube nga tugiteeka mu nkola. N'ebigambo ebyo nziramu okukubagiza abantu ba Katonda mwenna, kitalo nnyo okuvibwako omwagala waffe ono marhum Haji Abbas Kasagga, nga tusaba Allah abe nga amwommuza mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah الذي خلق الموت بين خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مكدوا في مبوغا omnyuka wa Katikkiro asooka Dr. Kawas awamu ne Deputy Speaker Minisita wa Ssaabasajja Kabaka omuli Mukodde Miwango ono Kakomo, mukkirize kudda lwa Buganda olubadde sinnamuleeba Mwanjula Katambala ono innanyi essaza lino tulimu olwaleero atule ku salamu. Vice Chairman Alhaji Musa Kigongo, abakulu mu bitiibwa ebyenjawulo obudde butambuddeko, tukubirizibwa obutabiddamu kuba abasinga mwayogeddwako dda. Mukkirize mbakubagize abantu b'e Butambala olw'okuviibwako Abbas Kasagga. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saba Allah tabaraka wa ta'ala ebyatawaana ku Haji Kasagga Mungu abeerenga amuddiramu. Nalambula wesi Buganda eno nga tuli ne mukama waffe oyo Sifumukadhi w'ebbendobendo lino wamu n'olukiiko lwonna n'embifo bye twalambula byonna Haji Kasagga twatambula naye, era nantuusaako n'enkola ku ziyaara z'abakadde be
abagalamidde waggulu awo. Mungu atugamba nti bagambe bakole okuli imalu, bagambe bakole ki? Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Okola okwo abantu kutujja tukola emirimu Mungu agitulamu nombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye abeera nga agitulamu abokusatu bebakkiriza. Bw'otunulya abantu abali wano si kakasandi kasaga abadde abawa ssente wabula enkolagana naddala ku ddala obusiraamu bwe buleese abantu afaanana bati. Oyinza okutwala ebbanga okulaba abantu abazze okuziika omuntu wa bulijjo afaanana bw'ati. N'olwekyo bw'oba ozze wano Mungu n'akusaasira n'olaba ku kifaananyi kino, gezaako okukola ebyo ebisiimwa Katonda, kubanga toyinza kulowooza nti Kasagga ayinza okusoba mu mbeera efaanana bweti. Bw'obadde omulaba ng'olaba ng'omusajja omukambwe ennyo naye ng'ate mu bantu abadde akubuulira nti kino kiddugavu, kino kya kiragala, abadde Abbas Kasagga. Mukama wange ffe abakulembeze batulimba nnyo. Haji Moses Kigongo, omuntu ajja mu ofisi naye nga azze kulimba olw'ebyaba ayagala omuyisizeewo. Naye Kasagga abadde akubuulira ekintu nga bw'akiraba n'ombuuza kati tukole ki? Nanga nti tukole bwe tuti tutambule. Nabagambye eggulo nti Butambala ono bwe najjira mu buweereza Haji Kaju byanjulira Karatu gwe n'ekibanyi, naye yali Haji Kasagga n'abalala delegation nejja nembaako wenjisinkana abantu abawerera 30 twagenda okuvaawo nga tukkiriziganyizza disitulikiti etambule. Era Mukama wange mbuga nkutegeeza nti disitulikiti eno zimu ku disitulikiti ezennenyumiririzaamu, kubanga nagirambula mpaka okutuukira ddala ku Gomba wansi eyo nenjirambula. Bampayo n'ente, tannaba kweta nte yange, yimirira abantu kulabe oyo mukwano gwange yewe Gomba asembera ddala eyo mubakkirize. N'olwekyo njagala ku kintu kye nnalabako omukwano ogukolebwa abawali mu kitundu kino basoma eddala za buli ngeri, naye nga omukono gwa Haji Kasagga okulaba nga emirimu gy'obusiraamu gikola ki? Gitambula. Olunaku lw'eggulo bwe nategedde ate Kasagga ebbanga lye mbadde naye mbadde simutegeera bulungi nti abadde muntu wa kyama NRM ko Kasaba yogere ku Foronasa ninga nti yarabbi abantu beera nabo naye nga bambadde ekooti. Bigambo si byakusaaga. N'olwekyo mwenyigire mu bintu byonna bye mba musobodde okwenyigiramu munaabeera nga binaabo emirembe. N'olwekyo twebaza Katonda olw'obulamu Kasagga okulaba nti Mungu amusasudde ebyabadde akola ng'akolera obusiraamu. Mbuga wawe ekyateekebwawo tekiri mu constitution yaffe, ekyo ndowooza kansa akimanyi bulungi, eky'omukulu w'abamatwale, kyamani w'amatwale baki ba Uganda. Naye abantu bayinza okusawo akalombolombo okabeera nga kalungi kiriza okukola ki mulanako. Babadde wano nga beebuuza ani anaddira mu bigere bya Kasagga ku nsonga eyo, ne mbagamba ekyo mukindekere. Eno district nagitambula nendamu abazito abasobola buli ngeri bonna bandi mu mutwe. Siyinza kuva wano ng'ekifo ekyo nkirese kyereere, nja kukireka maana agira kikuuma okutuusa insha Allah
tunatuula tulaba ani anakibeereramu ddala. Haji Semujwaluwa ekifo nkikulekedde ogira okuuma entebe eyo. Ye chairman w'abamatwale mu ggwanga lya Uganda inshallah taala. Ka embuga ajja ababuuzeeko ako bifuuke ennunuzi mu bulamu bwa Kabuli bwagenda okuyingira. Bye yasobyanga omuntu ntera okubagamba ntukola ensobi mu kwogera ne tugaa nti ebyamusobako nedda. Omuntu asobwako mu Busiraamu nabaga nti engeri ziba nnya. Engeri esooka ebintu bikusobako nga weebase kyokoze mu tulo kisoba busobi. Engeri ey'okubiri oba ogudde eddalu kyokola nga ogudde eddalu nakyo kisoba busobi. Engeri ey'okusatu aba mwana muto. Omwana omuto yenna kyakoze kimusobako musobi era bo mubalaba atera obudde ne bukya ng'obuli bweyasuzeeko enkuba ebutonyeeko bimusobako buki. Engeri ey'okuna bakuteekako omudumo gwa mmundu ne bagamba nti yogera kino kyoyogerera awo kikusobako buki. Ebisigadde byonna tubikola tubimanyi. Katusaba Allah asonyiwe Kasagga bye yakola ng'amanyi. Haji Abbas Kasagga engenda gye yagenzeemu buli muntu yamutiisizza. Naye ate ye enteekateeka ya Allah bw'atu we yamuteekateekera. Allah buli muntu yamuteekera wano formula ye gy'agenda okuviiramu mu nsi. Era n'atugamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi n'atugamba nti ilamu buli muntu ali mu lukuŋŋaana luno manya annama aswabaka lam yakun liyukhti'aka nti ekyo ekikutuuseeko nga Kasagga bwe yatuukiddwako ekyamutuuseeko wallahi ne bwe twalikoze ebifaanana bitya kyo kyabadde kimaze okutuuka nga kyakutuuka. Ffenna ebbanga lyonna batugamba kola dduyiro olw'obulamu bwaffe. Bannange mugendeeko mu jjiimu. Kasagga yabadde mu jjiimu yakedde kola dduyiro naye nga Allah ye yateekateeka nti awo ogenda okola ki ma aswabaka lam yakun liyukhti'aka. Ekyo ekituuse ne bwalikoze ebifaanana bitya kibadde kyakutuuka. N'aga nti wama akhta'aka ate ekyo ekitannakutuukako oba kyotafunye lam yakun liyukhti'aka tekibadde kitegeeza nti emitima gyaffe gitereere nti Kasagga Allah nti atuuse. Ekizibu kyokka Kasagga ky'oyinza okubeera ng'olowooza nti yakifunye. Olwaleero tusaasidde famire ne tusaasira abooluganda ne tukubagiza ab'e-Butambala ne twekubagiza ffe ab'ekibuli naye kati akubagizibwa obutuufu ya Abbas Kasagga. Wali ku Kabuli ye mugenda kutuukawo naye waliwo ekigambo ekinene amaaso gammwe tegakiraba naye nga weekiri. Kiwandiikiddwa kigamba tuwalakad jitumuna furada. Kasagga okomyewo bwannamunigina kama khalaknakum awwal marra. Nga bwe nakutonda omulundi ogwasooka nakutonda bwaki bwannamunigina. Kyekizibu kyafunye. Ekizibu ekyokubiri kyabadde mu kufa kwe. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yatugamba nti okufa kwonna ahwan mimma ba'dahu. Ebiddirira okufa tekulina kyekwenkana kwabadde kwangu nnyo. Wa ashaddu mimma qablahu. Ate ebyasoose ku Kasagga abadde tafunangako kizibu nga kizibu kyamutuuseeko ng'afa. Okufa kizibu kinene kirimu ebintu bingi ne tusaba Allah jalla jalaaluhu nga tugamba nti Kasagga bye yakola ebirungi bifuuke ennunuzi mu bulamu bwa Kabuli byagenda okuyingira. Bye yasobya tusaba Allah jalla jalaaluhu amuddiremu. Kuno njagala kufundikira nga nsaba kubanga obudde bugenzi. Nsaba famire ya Kasagga
nti Kasagga mumulabye bwazitowa ne bwazitoye. Muyinza okubanga mubadde mu famire nga temumumanyi. Ffenna tubeera mu famire z'ewaffe abantu tebatakutegeera. Lwajjulukuka abantu ne bakola ki? Naye Abaganda ba Kasagga n'abantu ba Kasagga, abaana ba Kasagga oba muli mu bitooke wonna we muli mwalivuddeyo ne mwetegereza abantu bano. Naye ng'ekifudde Kasagga bw'ati nti Kasagga abadde muntu. Mbuga nze nagamba abantu ennaku zino, nze sikyajja mu nkuŋŋaana zino ne nsomesa swala. Oba mwagala okusaala musaale, oba temwagala kusaala mu bikole ki? Olwaleero abantu mwasadde swala naye ng'ate emitima gyammwe mifu. Emitima gyammwe miki? Abahajati mwebikiridde ebikaaya, bano bahaji bayambadde ekkanzu ne bateekako n'enkofiira, muyina sigida nnene n'emitima miki? Emitima mifu. Ekifudde Kasagga nti ali bw'ati, abantu bakaaba amaziga, omutima gwe gubadde mulamu. Omutima gubadde muki? Eri gy'agenze gye tumutwala, ngenzeeyo abavubuka nga bateekateeka, bagenda mugamba nga akatuukayo nti Kasagga eno gy'ozze la yanfa'u maal, sente zibadde oziyina tezikyayinayo mugaso. Wala banuun, n'abaana be wazaala tebayinayo mugaso illa man ata Allaha biqalbin salim. Obulungi buli kubanga ozze n'omutima nga muki? Abaaye tulongoose emitima gyaffe. Emitima gyammwe giggweko fitina, giggweko ensaalwa, giggweko obukukuuzi, giggweko obunnanfuusi, giggweko obutaagaliza. Emitima gyammwe gijjudde shiriki n'enkofiira n'ebikaaya. Allah gati wama yuminu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Abantu olaba nkofiira olaba bikaaya ne shiriki yabajjudde, bunnanfuusi bwe bubajjudde, bukukuuzi bwe bubajjudde, ngeye abajjudde, bukyayi bwe bubajjudde. Olwaleero oli wano otudde wano ne olina ne gwolaba nga mbwa, takwalifayinga kubeera muntu. Olaba ki? Ate yali ayinza okuba nga mbwa, kubanga tulina abantu batuwayira nabo nga musota gukubojja tokola ki? Ogenda okutegeera nti gwakubojja emyaka 40. Mbwa ekuluma tokola ki? Abaaye tutereze emitima gyaffe, tutereze emiki? Emitima gyaffe. Wali Kasagga wagenda okusigala, agenda kusigalawo bikalbin salim, n'omutima omuki? Omutima omulamu. Era ebigambo bye bagenda omugamba wali Kasagga nabagambye ebigambo gy'ekibuli saabimazeeyo. Ne mu bye bagenda omugamba nga tumaze okuziika, bagenda mugamba nti Kasagga abantu bonna nga bwe bazze, rajja ubazzeeyo. Mwenna mutunule kalibi kasaawa mwagala kuddayo, rajja ubazzeeyo watarakuuka bakulesene obutambala. Okumanya abazibu wafi turabi wadauka, bakutadde mu ttaka walau dallu maaka ma nafauka. Ne bwe baalisigadde wano naawe tebaali kusigasiza. Walamu yabuki maaka illa ana, osigadde nange Katonda wo, kati njagala kalbun salimu, mutima muki? Mulamu. Ne olwaleero nabagambye jjo bakubuuza ne bakubuuza ebibuuzo byagendako. Mukama wange embuga mala okwogera ebigambo ekibuli ku lunaku lw'okuna Kasagga nga nti ng'oyogedde ebigambo. Mu bibuuzo bagenda omubuuza Kasagga nga yakalipootinga, bagenda mubuuza eddiini. Bagenda mubuuza eddiini. Wama diinuka, Katagga obadde osoma ddiini ki? Fe abasome batalakini olowooza nti bagamba talakini nga biwedde. Wallahi tosobola. Bakulaba oli mu ssanda 3 full combat ya Busiraamu. Essanda 3 full combat ya Busiraamu. Toyinza kunsanga wano n'ogamba nti osoma ddiini ki? Ne bannange eddiini eyagala lwali, eddiini etalimu nsaalwa, etalimu fitina, etalimu bulogo, etalimu nge, etalimu shiriki, gye baagala Kasagga yanukule wali. Ne muganda nakategeera nti obwavu kyengera. Abaana b'abaavu tebabeera mu mawulire, naye abaana b'abasajja nga Kasagga kitammwe aba yakafa ne mutandika amawulire bampa akange, ow'ebbaati alyagala, ow'eddirisa alyagala, ow'akamooli akaagala. Mwabadde ki abaana ba wano? Lwaki abasajja nga bano babonyebonye Kasagga gy'afudde? Lwaki ebye temwongerako bwongezi? Mutuyamba abaana ba Kasagga, temugenda mu mawulire nga mulwanira ebintu bya kitammwe, mukole ebyammwe, mwongereza kw'empaya ya Kasagga. Allah jalla jalaaluhu
abafuula abantu abamanyi mujja kula mujja kuba bakitiibwa tusaba Allah jalla jalaaluhu abakuze ate abajjamu efitina eyinza okubayingirira nga akasagga afudde abafamire tulina edduwa gye tusoma ng'omuntu yakafa tumusaalira tugenda kisoma wano Allahumma la min ash-shaytaani rrajiim wattaquu yawma turja'uuna fiihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدين Sebombuga Super Supreme Kadhi wa Uganda n'omumyuka wo mukadde waffe atukulembera ku ludda lwa Uganda Alhaji Musa Kigongo bashuyukhi mwenna Sebo chairmani wa district eno Alhaji Kajubi bakadhi bannanga abali wano mwenna Sebo tuli basanyufu nnyo bwozze okuziika musajjawo Alhaji Abbasu Kasagga yeddira mpologoma naye ataabadde empologoma ya Busiraamu. Ebigambo bya Kasagga bibadde ebiwanvu. Abantu ba West Buganda ffenna tubadde tutunulidde Kasagga ng'empologoma yaffe. Kasagga la yakhafu fillahi lawmata laa'im. Ng'obuntu bw'oba osobezza ku ludda lwa Mungu nga tatya kumunenya nti akugambye. Kasagga abadde musajja nnyo era abantu ba West Buganda naddala abagombolola eno naddala abetwale lino erya Butambala-B obadde omusanga n'agamba ekigambo kino n'omugamba sikyoba oyogera kino yakyogera yali Umar radiyallahu anhu omubaka bwe yafa n'agamba la asma'u ahadan yaqulu mata rasulullah illa darabtuhu bisayfi hadha. Baimamu ba Butambala-B ekyo kyabalese mu mutwe kubanga bonna abadde ng'abalezi bakama bange mbuga okufa kwa Kasagga kuno abantu kubakanze nnyo naye kano katono nnyo ke njagadde njogere bategeere nti abalungi bwe batyo bwe bakola ki bwe bagenda. Sheikh Ibrahim Tamsuza balagaana ne Sheikh Ali Kulumba ne bagamba nti tusaba Mungu atutte mangu. Sheikh Ibrahim Tamsuza yava Matugga enkya n'afa. Sheikh Ali Kulumba essaawa y'emu ng'ali mu lukiiko n'akola ki? Sheikh Hashim Masagazi
Sheikh Kasim Mulumba singa njogedde abantu abalungi abavanga Abbas Kasaka bafudde naye wali egombe nti senga nafudde nefanga Kasagga abantu ne basigala nga bakyali bulungi ku nze nga bandaba mu kifaananyi kyange ekisinga obulungi. Bino bano naali kulazeeko babiri babisudifuute bange mwembi musiroke temwenyonyongoza essaawa banvuma naye noono siyinza butakumulaga Deputy Kazi wa Kiso Saudi Kaina abiri ate nyinza atya obutakulaga Obi mu Azhar Sharif Sheikh Kiruta sempalago sikulage mutabani wange owa Kazi wa Masaka ne bwe naakomaawo abakulu b'amatwale mu Sitokera Sheikh alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebo Mbuga tukubagiza okufiirwa musajjawo Sebo Supreme Mufti Vice Chairman Haji Moses Shigongo bamasheke mwenna abali wano n'abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe ndawala Sebo Mbuga Chairman atuddezeeyo okusiima kwaffe eri President amabugo ge yatuwadde obukadde 10 Sebo omutwebalize Sebo Mbuga ne Supreme Mufti nja kwebaza abantu b'ennyumba eno entadde n'abaana b'ennyumba eno okutuukiriza okutuula wano ne tutegeka okuwerekera mukwano gwaffe muganda waffe Haji Abbas Kasagga. Sebo tetubafunyeemu buzibu bwonna tutambudde bulungi. Twabaddewo n'olukiiko olwabadde luli wano nga lutegeka era bwe twatuuse ne twegatta. Njagala okubagiza abantu b'e Butambala ne Uganda yonna Haji Kasagga abadde abaagala nnyo bingi byogeddwa sijja biddamu naye nga mu kubasakira abadde nnamba emu. Nja kwebaza abantu bonna abakutte mu nsawo ne batuwa essente. Sebo Mbuga essente bazituwadde era ezinaafikawo tujja zirekera famire naye temuzinona bannange z'abafiirwa. Sebo Mbuga musajjawo mbadde nja kusaba oba ggwe oba Vice Chairman Haji Kasagga alina ebipapula byeyandekera jo ne leero tubadde bakusinkana ebipapula ebyo Amama Mbabazi Honorable Mama Mbabazi yabyogeddeko mu kibinja kye yalimu ekya Fronasa yasigadde abanja. Vice Chairman we nakuweereza abaana nsaba obayambe empapula zaabwe nzirina. Olw'obudde nasabye nti tugenda kuzika saa 8 naye nsaba Mbuga tuongezeemu obudde obutasukka 8 kitundu tuwerekere Haji Abbas Kasagga. Abaana bagenda kujja musembere wano mugenda kwogera. Nja kuddiza omuzindaalo guno Haji Kabwama
aina message jaina okutuusa Haji Kabwama. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saba Mukama Katonda angumie. So mkadde waffe Mbuga, mkadde waffe Supreme Mufti, jjajjaffe Alhaji Moses Kigongo, bamasheyi bonna abali wano, abakulembeze bonna abali wano, abakulembeze bonna abali wano, ab'omu gavumenti eza wakati, bamasheyi bonna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Protocol observed, mbadde nsaba okusooka okwebaza abantu bonna Ssekinnoomu buli atindiza olugendo okujja okuwerekera mukadde waffe mukwano gwammwe Alhaji Abbas Kasagga. Ife okugenda kwa taata essaawa zino tubadde kikyali kizibu nnyo okukkiriza, naye Mungu atugumye. Njagala otwala omukisa guno okwebaza bamaseeka abaasuzeewo ekiro kyajjo nga basoma, nga basomesa abantu ku lwa mukadde waffe. Era ntwala omukisa okwebaza akakiiko akateesiteesi nga kakulemberwa Haji Ishaq Ngobya, Haji Yasin, mwebale nnyo omulimu gwe mukoze. Haji Yasin, ebbanga lyonna lyonna nkuze nze yaŋŋamba oyo mukulu wo, era nga tukwatagana newe mba nina obuzibu ne muzeeyi oba tulemeddwa kukkaanya nga ŋŋamba gende wa Haji Yasin. Haji Yasin sebo tukwebaze obutatulekerera. Ntwala omukisa guno okwebaza famire ya Haji Yusuf Matovu Youma olw'omukwano gwebadde nayo ne famire yaffe ne mukadde waffe. Ebbanga lyonna muzeeyi wabadde nga n'ensonga emunyiga nga gamba nja kutuula ndabe Haji Yusuf, era nga amaliriza n'agamba nti naye wakuba mukwano gwange mukambwe kambwe, naye tumala ne tubikola ki, ne tubigootaanya. So newe wamunyiigiranga nga nkubira n'aŋŋamba nti omanyi Yusufu si musanyufu nange. Era tukwebaza kubeera nti mukuumye omukwano ne mukadde waffe. Nzizaako okwebaza mukadde wange omulala Alhaji Asman Kibowa Akida, oba atudde sayidi ki? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Asman ne mukadde wange babadde n'enkolegana y'amaanyi, naye ennaku ezo emabega muzeeyi yalina ekizibu ky'okuba nti nali nga nsaalira kyanja ebiseera ebisinga, nga buli lwakuna we lutuuka nkubira essimu n'aŋŋamba omanyi wandizze waakiri n'osaalira ekibuli eno. Kati mu kubanga ayisizaamu yatandikanga okuŋŋamba nti omanyi kitaawo gwe nnakukwasa aŋŋamba takulaba. Ne mugayi nja mukubira. Lumu Mungu n'agera nasaalira ekibuli awo. Ensonga yennyini gye twali twayogerako ku lwokuna, Haji Asman oyo n'anziza emabbali n'aŋŋamba muzeeyi alina ensonga ejazza ŋŋamba naye olabika ogigayaaliridde. Ne mugamba nedda sigigayaalirira, naye eri gye mpangaalira oluusi gye nkolera ate neesanga nga gye nkoze eki. Haji Kibowa yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, era muzeeyi n'ampita n'aŋŋamba wayogedde ne Haji Asman. Era tukwebaza nnyo ssebo. Ntwala omukisa guno okwebaza famire y'aba Mukasa. Ntwala omukisa guno okwebaza famire y'aba Mukasa, Mama Jennifer, Mama Helen Mukasa, Mzee Abu Mukasa, Maria Maureen,
bakoddomi bange mwenna mwebale nnyo omulimu, mwebale nnyo byonna bye mutukoledde okulaba nga tuwerekera mukadde waffe. Ntwala omukisa guno okwebaza bakozi bannange mu A+, David, Andrew, Hamida, Kibirige, Mwami Isaac Mulindwa, Sofia, Jajja Mami, mwenna aba A+, mbebaza mwenna olwa obudde bwe mutaddeyo mutukwasize wamu nga tuwerekera mukadde waffe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Haji Moses Lumala, simanyi waatudde naye tuli basiimu nnyo. Haji Lumala tuli basiimu nnyo. Ntwala omukisa okwebaza Africana Team, BMK Group ng'ekulirwa Haji Aruna ne Chairman, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aba Mavo Group muzeeyi mwabadde awangaalira ng'erimu Haji Nsamba twasuze naye wano, erimu ba Haji Aruna betukuze tulaba nga mikwano gya mukadde waffe. Haji Aruna tubadde tusaba otwolere ku bantu salaamu. Twala omukisa guno okwebaza Haji Musisi Dembelyo ebyo byonna n'omukwano gwabadde nagwo ne museegi waffe. Twala omukisa okwebaza Haji Katongole family, Katongole kwagalana, Bahaji Lugoloobi bonna, Haji Kaato, mwebale nnyo, mwebalire ddala obutalekerera mukadde waffe mukwano gwammwe, mwebale nnyo. Twala omukisa guno okwebaza Haji Muwanga ne family ye. Twala omukisa okwebaza Masudi family, ndabyeko awo Haji Musisi Delight, ndabyeko Haji Abu Kiganda, Haji Umaru Katongole, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aba True family mwenna, Haji Kabuye, Haji Kamira, mwenna mbebaza Kansuso olw'obudde n'embeera byonna bye mukoze okulaba nga mukadde waffe tumusindika oba tumuwerekera mu kitiibwa. Sijja kumenya abantu balala naye nebaza aba Central Government obuyambi obwavudde wa President Museveni ne wa former Prime Minister John Patrick Amama Mbabazi. Twala omukisa guno n'okwebaza mukadde wange Haji Mbabaali Muyanja olw'embeera yonna gy'akoze okulaba nga tuwerekera muganda we. Bannange, nebaza Office ya Supreme Mufti okuva olunaku mukadde waffe lwe twategeera nti asizza omukka gw'okusembayo, twali wamu nabo. Kibuli Brotherhood, Haji Pembe, mukadde wange Haji Jahaz, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange mwebale nnyo. Chairman w'omuzikiti Prince Khalifan, mwenna tubeebaza. Professor Badru Kateregga, nsaba otwolere ku bantu salaamu, oyo mukulu wa mukadde wange. Demukosefu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubaniriza nnyo mu mbaga ennene esibula muganda waffe ate ye gy'atabaddeemu. Mutusaasirire ddala kubanga eyo y'empologoma mu mpologoma zonna. Nze nsingako katono mu mpologoma naye ate ono nange ampitirirako oluusi. N'olwekyo tuli mu kubonabona kungi, tusaana okusaasira. Mulangira mukwano gwaffe kati oyo ye empologoma yo egenze, twagala tulondeyo endala enekubeera okumpi ng'omusajja ono bw'abadde. Kulwaba empologoma bonna ndowooza kati ne bwekomaawo mukitegedde tetufiiriddwa. Omusajja omulungi mu family, tewali atamutya, omutunuulya butunuulizi n'otandika okumutya.
ng'ate tannakuvuma tannakola ki naye bwanyiga ku liiso oyagala kudduka ate oluusi nga wankisaasinga kati niwentema alhamdulillah. Kikatabaazi abaddewo nnyo ku lwa mukadde wange ekiro kyonna kyonna bwedda mulaba Haji. Twala omukisa okwebaza abakyanja community bonna badevelopa bonna betukola nabo emirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza ab'ekyalo kino, abantu b'oku kyalo abasooka okuwulira okufa kwa mukadde waffe. Haji abadde tawangaalira wano ng'asinga kuwangaalira mu yenga gy'abeera, naye twagenza okujja ng'emirimu egisinga mu abagikoze ne mumulaga omukwano ne mutamwerabira. Mwebale kusasula mukadde waffe. Ebbanga lyonna mbadde nga ntambula naye nga nzija naye mu maduwa gammwe, naye ffeesi ezisinga nziraba wano. Mwebale butalimba mukadde wange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abawalimu bonna, mwalimu Hamidu, mwebale ne ttiimu yo yonna, abawalimu b'ombulo, abawalimu b'eŋŋando, mwenna mwebale butalimba mukadde wange. Nsembyayo okwebaza mukadde waffe Mbuga okubeera nga atubeereddewo n'otugayidinga ku ngeri gye tusobola okusendinga off mukadde waffe mu mbeera ey'ekitiibwa. Era mukama waffe ne Supreme Mufti tweyama ne baganda bange kubulako abamu tebasobodde kufuna nnyonyi zibaleeta nti tuli wansi wa bukulembeze bwo, era tujja kusigala nga tutambuza tugezeeko okuyimirizaawo ebyo byonna mukadde waffe byabadde akola ku sayidi ey'ekibulisebo mukama waffe inshallah. Mukama waffe mbadde nsaba nkwanjulire tiimu gye ndi nayo baganda bange buli omu atwale ku salaamu ayogere n'erinnya lye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Mohsin Kiyonga Kasagga nampangalira bweru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Mustafa Sendege Kasagga nampangalira muno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Kasagga Abbas. Taata wange oyo mbadde mwagala nnyo ng'era njagala nnyo nga mukwano gwange nnyo. Ekyamazima nga bonna kwangamba nakuwa erinnya lyange naye lyagala era likuume. Nensaba Allah amuwe ekiwummula eky'emirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya gamba Peter Muhammad Mbabali. Not by blood a brother, but a bond created. Nitufuka abooluganda. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Haji Yasin Mubiru nange ndi kimunono bandeeta bukulu mu family eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Kasagga Fad Katereka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Abbas Kasagga. Tulinayo bannyinaze batudde awo wansi bade tusaba batwale kusalamu. Salma Rahima Mastula abaliwo mwenna musobola okutola ku salaamu. Yuma yongeza omuzindaalo gwa kadwa fenna muzikirize tusooba okusaasira eri mwe mwenna olw'okufiirwako ajja Abbas Kasagga. Sebo Super Supreme Mufti Sheikh Kasagga, Haji Kasagga Abbas. Ebyokwogerwako bingi naye neebazizza nnyo abantu ababadde waliwo nga boogera ku bugenzi Kasagga. Kibye mwogedde bintu bikulu nnyo ate nga bituufu. Olwekyo mbeebaza tukwebale nnyo kwebale ddala. Njagala munzikirize
bane bategeeze omugenzi Kasagga abadde mukwano gwange nnyo ate era abasinga obungi mutumanyi mumanyi gurupu yaffe byonna bwebadde naye bonna bafudde ne Kasagga afudde ekintu ekyo temukiyita kyangu tufiiriddwa abantu b'ebutambala tufiiriddwa neggwanga lyonna lifiiriddwa Kasagga abadde omuntu atasangikasangika mu sayizi ye mu bumalirivu bwe mu njogera ye n'enkola y'ebintu babadde abikola ab'emizira giriiko egy'ekyengulu era tusaba Mwenyezi Mungu amusaasire ebyo byonna ebyamusobako bwe tufiirwa abantu nga bano mikwano gyaffe baganda baffe tufunemu ekyokuyiga kubanga omuntu bw'otoyiga nga munna agenze obeera kuusa ojja kuvaako bubi nga tolina kyogisomyemu enfa y'abaganda baffe gye bafuddemu ngendeka ebintu byabwe bye babirese nga biki ebintu bituukako after fuddemu ebyokuyiga bannange twebuulirire tuveemu Sheikh bwe yagambye tuveemu enkwe tuveemu obutayagaliza n'okwogera ebingi ng'ate byonna byoyogera sibirina mugaso anti Kasagga agenze bamubuuziza nti akati akakwasizzaani amubuuza ayinza okubaga naye bakakwasizza naye tabayinza bakamukwasizza era tugenderera ennyo ebintu byetukola nga tukyali balamu ku nsi kuno tugenderera ennyo edduliya ejja kutusibulirira bwereere obeere wa kitiibwa obeere w'amaanyi obeere wa ngeri ki ffenna tujja kugenda ekitwawula enjawulo yokka eriwo saawa kigwe gyogenda ddala kaakati bw'oli wano weekakasa senga Mwenyezi Mungu